nze sirwanyisa kivulu kya Spice Diana kino kankozesa omukisa oyita ku mpewo kuba abawagizi ba Spice Diana munkubira essimu omukazi omukuba olwanyisa Blandi olwanyisa kivulu bannange nze sirwanyisa kivulu era abawagizi ba Spice Diana kankyogerere ku mukutu guno gwe ng'omanyi ng'oyagala Spice Diana ennaku z'omwezi 13 ali Lugogo ku Cricket Oval gwe ng'omanyi oli mwagazi waani wa Spice ennaku z'omwezi 13 lujjaba lwakutaano ekivulu kye kiriwa Lugogo genda omuwagire taata nja kukugamba bwe tuba twajja mu mawulire oba mu bantu babeeko kye batuyamba era nga tusaba side eri gye tugamba nti yakola omusango guno bw'oba ng'okimanyi nti abantu bano baakulaba ne mwogerezeganya nze ngamba kyandibadde kya bwerufu n'oyogera amazima kuba amazima kikulu kuba nze mu bwongo bwange ne mu ntegeera yange abantu abo bwe baakulaba nga bwe byogerebwa yadde nze sibikakasa kubeera singa byaliwo nandikugambye nti biki munnanga amazima seppulingi tegeekweka taata oba muzeeyi oba famire bwe kiba kyaliwo nga mmwe temwakiŋŋamba nga mmwe mwakimanya ne musirika mwakola kibi kuba nze siraba nsonga lwaki nja kusigala nga ŋŋenda mu maaso n'okulumiriza oba okuyita abantu bali n'okubakyayisa abantu abandisigadde babaagala ng'ate bajja ne babakola ki ne babalaba nze guno omusango najja nsayininza ebintu bibiri okufa kuba nkimanyi si byangu natala bulamu naye nze byonna neewaayo bwe kuba kufa kankole ki kanfe baakula okuteesa tulongereko mu maaso katini tusobole okuteekateeka enteekateeka ennungi naye era mu January muno mwennyini nga mwe lugenda okukolebwa naye ng'ennaku z'omwezi 13 wagenda kubaawo okusaba so mukyusizaamu wajja kubaawo okusaba okusabira omugenzi oyo okukyusaamu olw'embeera y'ebyakasente kuba akasente famire ogimanyi wagiraba era waliyo abantu eyababadde bannoonya nga bambuuza bayinza kundaba batya otuuka okubagatta ku famire eyo era kantwale omukisa okuyita ku channel eno gibasomera essimu yange eri 0741 07 87 78 eri 0741 07 87 78 essimu eyo eri mmanya g'Amatovu Samuel. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Nze Haji Kabogoza omusomi w'edduwa ntereza ensonga z'amaka ebyenfuna n'endwadde ezitategeerekeka. Haji Kabogoza omusomi w'edduwa nsiŋŋaanibwa ekitigoma ku lw'ejjinja. Bw'obanga otuuse ekitigoma mu ttawuni ku siteegi osobola okuba ku nnamba z'essimu ezo z'olaba zitambula. Gwe wenna ali ewala oyinza okuyita ku mukutu gwaffe ogwa WhatsApp ku layini eyo eya MTN obudde bwonna mbeerako. Simba sinso kulaba akabanga kabadde kawezi weekukuma waennaku zinwanga ondabikira weekukuma mbeerayo mpola ngera bw'obimanyi byendimu mbeerayo mpola sanyuse okubalaba nate ku mulundi guno abalabi ba puroguramu eno amannya nze Simbwa Fred nga bulijjo kansooka obbalamusaako yonna gye muli abagoberera ensonga eno n'abalabi ba puroguramu eno abalungi okuva wano mu ggwanga Uganda ne baganda baffe abali e Bunaayira ne bakama baffe bonna timukulike ennaku enkulu mukulike omwaka era mbagaliza n'omwaka omulungi era nzikiriza nyongere nange ogatta eddoboozi ku bannayuganda abali eyo okusaasira ku baganda baffe abafiiridde ku Freedom City. Saasira famire z'abantu abo
nsaba Mukama Katonda abagumye bonna ffenna lyekkubo enjawulo okusookayo. Kituufu tweyanze gatulabo mungi ndowooza owulidde ye mwami Simbwa gwe tuli naye olunaku olwaleero gwe tugenda okuba nga tuwayamu naye ku nsonga nate ez'enjawulo. Simbwa nakumunkubira naawe ye myezi ng'ebiri emabega. Gumu emabega. Naye waleka oŋŋambye nti ennaku z'omwezi nga 13 lwerumbe lwa Henry Nsamba. Kituufu. Ate nga tukimanyi bulungi nti olunaku olwo lwennyini era kyekivulu kya Spice Diana. Yesebo. Abamu kye bayinza okugamba nti kuno ate sikulwanyisa kivulu kya mukyalo oli kubanga kigenda mu maaso. Ne kale ebyo biri awo bwe twamala programu eyo ate era nafunayo omuntu omulala ndowooza kaŋŋamba omulabi wa programu updates. Yes. N'avaayo n'aŋŋamba nti omuvubuka oyo yanjogeddeko teyayogedde linnya naye kasita nawulidde nti Spice Diana ne Roger gwe bawa ssente n'aba nga azitwala mu nuupu nti nategedde butegeezi nti nze gwayogerako era omuntu oyo gwe njogerako yali Bobiwine. Yes. Bobiwine najja wano ne tukola ka program era mu kumaliriza oba mu kuwumbawumba program yalinga egamba nti Simbwa alabika anoonya ssente nti alabika ekigendererwa kye kyakasente kulwanirira Nsamba kufuna bwenkanya bwa Nsamba naye kulaba nga afuna kasente nze yali conclusion yange twalisawamu. So simanyi oba nawe wagigoberera oba wagira nabiraba naliko kiki kyoyinza ogyogera kalina ka audio ke yampa nga mwogera naye ke yagamba abantu nti babeere bajaji basalewo kiki ddala kyoyagaza Spice Diana nabo bonna okutwaliza wamu wakalaba bulungi programu eyo muganda wange nagiraba era nalaba omwami oyo ebigambo ebyamuvaamu kuba yayogera kye nali simusuubira nti yasobola okukyogera. Omwami oyo kanfuna omukisa era nange ogumwanukulira wano kuba lino lyekkubo. Munnange omwami oyo bw'aba agamba nti nnoonya kasente nga ye bw'akyogera sisuubira nti waliyo omuntu anoonya ssente mu kufa kw'omuntu. Olw'ensonga bw'aba agamba nti nnoonya kasente ye nga bw'agamba simanyi oba naye ayinayo omuntu we gwe yandyagadde attibwe oba bamutte bamusasule. Sisuubirayo okusinzira omwami ebigambo bye yayogera ne audio gye yawa abantu kuba nali nsuubira okubanga audio eyo nga bwe yagyogera ti ninawe nali ŋŋambe omuntu nti mpa ssente era nalaba omwami oyo ng'alaajanira bannayuganda nti balabe audio eyo bawulirize audio eyo bakole okusalawo kwabwe era ekyomukisa omulungi bannayuganda bakolawo okusalawo kwabwe kwe nasuubira nti kwali kulungi. Naye omwami oyo ensobi gye yakola era kye yasinga okukola ekyanyiiza buli munnayuganda gye nsuubira ekyamunyiiza tosobola kuddira nga waliwo ensonga z'okufa kw'omuntu n'ojja n'otuula ku mukutu omunene bwe guti n'otandika okwogera ng'obalaata nti ensonga ezo tezirina makulu ez'okufa kw'omuntu kwe njogerako. Ng'ate omwami oyo nze nina ekisinde ekimu kye mulaba kyagoberera eky'ebyobufuzi y'omu ku basinga okulwanirira bannayuganda abafa mu nfa etategeerekeka. Kyensuubira nti naye yali ajja kuvaayo anneegatteko tukole omulimu gwe gumu nga gwakola ki. Kyandowoozesa omwami oyo nti oba bo bye baogera si bituufu kuba olw'ensonga navaayo kulwanirira nfa ya Nsamba Enuli bannayuganda abataategeera nti omwana oyo yafa ki nze gwe mulimu gwange ogwandeeta
oyagala kuzuula amazima yafa ki amazima galiwa n'omwami ono ajja n'ayimirira wano n'agamba ezo ensonga tezirina makulu nebuuza ensonga ezirina amakulu zeziriwa n'atakoma okwo n'agamba munnange nti nze ndabanga kiyenje kyesaafaayo kuba muganda wange waliwo ekiyenje ekyosobola okukulumba naye okiwulira n'ogamba nti ekyo ekiyenje kyo si kya bulijjo. Era omwami oyo bwe yali ayogera mu nsonga ze yayogera yagamba nti ye emirimu gy'akola aweereza bannayuganda era bannayuganda be bava eyo ne bamusiima ne bamuwa engoye z'ayambala. Ne ntegeera nti munnange ayinza oba n'okujja wano yali azze kwekubira mulanga bannayuganda bongere omuwa engoye naye ate ensonga nze naliko bamusiima bwe basiima kyakoze ne babaako kye bamukolera. Nze ate awo munnange omulamwa gwange tegwali gw'ebyo gwakuweebwa. Bwasinga nze naliwo akwagala kasente nga nnoonya ssente nze okutuukirira zigaba mu nsonga eno ayinza n'oba nno munnange yakuba ssimu naye nze ekikwewuunyisa n'omuntu gwenjogerako babenjogerako abamu basulana ku kyalo kwensula. So kitegeeza singa nnoonya kasente nga njagala kasente tekintwalira na budde kugenda ne mugamba oyo gwenjogerako nti owaaye mpa kyokola ki nze nkwesonyiwe naye nze awo nabuukawo kuba zino ensonga za bulamu bwa muntu. Ate ssente kubeera namuwulira ng'agamba nti ssente ezo za kibi. Omwami oyo ng'ayogera nti ze nnoonya nze sisobola kgenda mu maaso na kutwala ssente ezo ye zaakola ki kuba naye yamanya nti zaaki za kibi. Nze kyandeeta kugamba bannayuganda kuba bannayuganda balina abaana balina baganda baabwe muganda we ajja kkeera ku makya agende mu ŋŋenda bweti. Kino kye ndi mukola oba kyenkola si kyangu kuba bannaffe abamu balaba babiraba naye basirika n'alaba ekikyamu n'akisirikira. Era nja kwebaza nnyo okuba munnamawulire omuvumu okuyimirirawo ku nsonga okubuulira eggwanga nga teweekubidde nti awo okolera Simbwa okolera famire ya Nsamba oteekawo omukutu guno n'ogamba nti n'oli gwe boogerako oba gwe twogerako bw'aba agamba nti ebintu ebimwogerwako bya bulimba ajja abeeko naye kyatangaaza eki ensi eno. Ensonga emu kye nawuliramu Bobi yange yalinga yali agamba nti wali oyagala kumutomeza ye yaba oba mediating okusobola okulaba nga agenda eri family okusobola okusolovinga ensonga eyo. Nakawuliramu ne mu audio kamwekalinga olinga agamba nti ekiba kisoboka naawe nsobola okuwasa okuwagira n'ogenda ewaka ne mubaako ne kyemukkaanyaako. Ekyangambisa omwami oyo nga nkubidde kuba ye mukunkubira yalinga ndikodinga ng'ayagala alage nti ajja amawulire gye ndi agatwalire mukama we nenkola audio eyo. Ate ekyomukisa omubi audio eyo yagizannyako kitundu ne audio eyo mpanvu naye yazannyako wasuubira awayinza okutaasa byali yaŋŋamba. Obuzibu olina gwe totuwa audio audio zonna z'oyogerako tozituwa audio kituufu era yagamba nti Simbwa ayogera audio naye tazigaba talina audio gye yali atadde n'agamba nze kante audio gye njogerako. Audio ezo zenjogerako si ugamba nti sizirina naye okusinziira ebizoogerebwamu n'omusango bye gulimu zirina abakulu ababba abazirina era abatulaba n'omukutu guno bagugoberera era bo balina ensonga lwaki tebanzikiriza zikola ki kuzita kuba zirimu obujulizi bo bwe beetaaga nti bujja kukolebwa mu kiseera ekiki ekituufu. So nga bw'oziteeka wano ku mpewo ziyinza okutaataaganya bo bye bakola ki bye beetaaga. Era
audio bazimanyi jeziri nabo bakimanyi bennyini nti muzikola ki nzirina naye nze munange enkola yange ey'ebintu nze sijikola bwentyo nga bwe bakola era wamulaba ye byayogera n'ebyamwanukulibwa wabiraba. Then waliwo ensonga era endala kubanga side emu eganye okubaako kyeyogera yegamba nti omusango guli mu kooti omusango tegugwa ate omusango nga guli mu kooti tolina gwogerako oyinza okutaataaganyisa oba okutaataaganya obujulizi okutwaliza wamu lwaki gw'osalawo okwogera ku musango guno nga sayidi eri yo egamba nti ffe katulinde inava mu kooti? Lwaki njogera ku nsonga eno? Njogerako abali bannaffe ab'ebyokwerinda oba bannamateeka naffe bongere okutuwa essuubi oba okuwa famire eno essuubi ti omusango ogwo gukolebwako. Olw'ensonga abantu aboogerebwa mu musango ogwo Mr. Kisubi okimanyi b'amaanyi balina erinnya ku nsonga y'emisango okubeera ow'amaanyi oluusi kibeera kizibu. Kati kankubuulireko ekintu kino olaba mu musango guno nze nina essimu emu gye nalisiivinga omuntu omu yankubira nga w'amaanyi nagamba mwami Simbwana enduulu ogirabye ogikubye ensi egiraba omulanga ensi egulaba naye ensi gy'okubiramu enduulu eno Uganda si Amerika nagamba eno si Amerika ku nduulu n'omulanga gw'okubye singa wali mu Amerika abo aboogerwako bonna singa teri n'omu ali bweru. Lwaki twogera bwe tutyo nga bwe twalabye ekyagenze mu maaso wano ku Freedom City already abategesi baani already basongeddwamu olunwe abamu already bali mabega wa mitayimbwa lwaki ekyo kiri bwe kityo nga ate kiri Uganda webale nnyo wano nga twogera kiri Uganda wotugamba nti kisoboka? Lwaki njogera bwetyo munnange era nga ntuze ku kivulu kya Freedom City nze nafunyemu ekirowoozo ekigamba oba Uganda erimu abaana n'ebyana neewuunyiza ku kivulu ekyo okubanga omutegesi eyategeka ate alina nawe agambibwa nti yatta ng'essaawa zino ali luzira naye nga mu musango guno nze gwenjogerako ensonga gye njogerako eyogerwa mu maka ga muntu sekinnoomu ewataali nti kyali kivulu wabula gali maka ga muki nga n'omuntu ayogerwako oba omwana ayogerwako okufiirwayo mu maka ge waliwo n'obubonero obulaga nti omuntu oyo amumanyi oba abadde amumanyi nga boogerezeganya naye omuntu oyo n'atuuka okukubibwa okutuuka n'okufa n'aggyibwa mu maka ago ng'omuntu oyo akonekitinze n'abantu abamugjawo okumutwala bo gye bagamba mu ddwaliro gye yakola ki gye yafiira omuntu ono atabaako yadde okujja okugamba ensi kiki ekyagenda mu maaso. Bagamba abantu bano bagenda ku poliisi mu kooti tebaatuukayo mu komera tebaatuukayoko naye nga ku poliisi bagenda. Oyina ekifaananyi kyonna? Mbuuza bubuuza. Kati nze akugamba tebalinnyanga nawekko ku poliisi. Naye omwana Spice Diana amaanyi gaalina ne Rojo ogamanyi. Nze natuuka n'okugamba oba Spice Diana ne Roja basinga ne gavumenti yaffe amaanyi. Mbuuza lwaki njogera bwetyo. Nze ndabye gavumenti eno ng'erwanyisa abasajja abakozi b'ebikolobero bangi ebakutte ne bakwogerako boogezi nti gundi oteeberezebwa okuba wabadde mu musango bwe guti nga bakwate naye gwe njagala ondagayo ekifaananyi kyonna nga Roja alina waayitiddwa oba Spice nti abeeko ensonga mu mateeka abeeko ensonga gy'ayogera ku kyaliwo ewuwe. So kino kikuwa nti walabika waliwo abaana n'ebyana. Finally waliwo abaana n'ebyana. Nze lwaki nkugamba omutegesi w'ebivulu yategese ku Freedom City wamulabye n'amawulire wagalabye
essaawa zino wetwogerera ali luzira ali ku foreni abalibwa. Okwogera kwa musajja wange Bobiyanga. A'udhu billahi minash shaitani rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Nze Haji Kaboggoza omusomi w'edduwa ntereeza ensonga z'amaka ebyenfuna n'endwadde ezitategeerekeka. Haji Kaboggoza omusomi w'edduwa nsiŋŋaanibwa ekitigoma ku lw'ejjinja. Bw'obanga otuuse ekitigoma mu ttawuni ku siteegi osobola okuba ku nnamba z'essimu ezo z'olaba zitambula. Gwe wenna ali ewala oyinza okuyita ku mukutu gwaffe ogwa WhatsApp ku layini eyo eya MTN obudde bwonna mbeerako. By the way, saagala amannya ago saagala gagatta. Kuba bw'oyogera erinnya Bobby, erinnya eryo nnyini lyo gwe mmanyi nze nga nnyini lyo musajja wa buvunaanyizibwa, era bw'owulira n'ebigambo ebimuvaamu ebigambo by'amaanyi ate ebigambo bya buvunaanyizibwa. Kati ate bwe twongerako omwami oli n'owulirayo ebigambo ebimuvaamu sandyagadde kugatta mannya ago. Naye omwami oyo nja mugamba munnange oludde olumu oba obudde obumu bw'obanga toyina kyakwogera nze ngamba okusirika kikulu, kuba bw'omentioninga bw'olaba ebigambo byayogera bikwongera okulaga kiki ekyali eri ne be yajja okwogerera. Kubanga bw'ogamba nti ssente z'onoonya bakuwe ssente za kibi, kitegeeza ojja kwongera okulaga bannayuganda nti bozza okwogerera baakola ekibi, nti ndi mu bateeka ku pressure bakole ki basasule. Kitegeeza naawe oba omaze okubuulira ensi nti baakola ekiki. Naye nze mu ntegeera yange ŋŋamba omwami oyo yandibadde ayongera ddoboozi ku lyange n'agamba bali yadde bakama abe oba bantu be, n'abagamba ye ensonga eno yali etya era eyinza kuggwa etya. Oba nfuna bulungi mu audio eyo nawuliramu akantu era naye ke nawulira ayogera ennyo kaakunenya ogamba nti omusango gukuli mu ngalo guti nti osobola bwabaawo ekikoleddwa kyonna okugjayo tewaliiwo dakiika yonna. Nze mu kwogera audio eyo ogimuwa kuba gwe omusango nze sigulinamu buyinza kuba guli mu bannamateeka. Naye yali abuuza nti olina buyinza ki obugujjayo. Nze ogwo omusango sigulinamu buyinza kuba sisalawo, kuba eyo murder case gavumenti yeginamu obuki obuyinza oba obuvunaanyizibwa, capital offense. Naye nze kye nali ngezaako okugenda gy'ali oba omulaga oba omubuulira nti wano mu Buganda twalina enkola yaffe. Mr. Kisubi bwe wankolanga ekibi oba bwe nabanga nkuttidde omuntu lwakuba kati ensi yayonooneka, kyandibadde kya buvunaanyizibwa okujja n'enkwetondera oba nonneetondera, kuba ekigambo nsonyiwa mu bulamu kigambo kikulu nnyo. Kuba omuntu ne bw'anaakuwa ekisawo kya ssente naye nga takwenenyezza kibi kye yakola, sisuubira nti ekyo ekintu kya buvunaanyizibwa. Naye bw'ojja n'oŋŋamba muganda wange nakusobya mu nsobya bwe nti naye saakusobya mu bugenderevu, nsaba onsonyiwe lw'ebyaliwo nange omutima gwange oba olina kyontoolose omutima gwange gutoolokoka. Si ekyaŋŋambisa omwami oyo nga nsuubira message ye bw'anaagiwa abantu bali n'omuzadde oba taata w'omwana oyo mu mutima gwe ajja kutoolokoka, amanye nti abantu bano weewaawo ebintu bino biboogerwako baabikola naye bannenenyereza, kuba okusonyiwa nakyo kya buntu. Kuba bino ebyamateeka tusobola obigendamu naye nga bw'obimanyi wano e Uganda naddala ng'omukono gwo munafu oyinza obutafuna ky'osuubira, naye ate omuntu bw'aba akugambye ensonyiwa ekyo osobola okukikola ki okukivaako. Kuba ne mu kooti bw'otuuka mu kooti esobola okuwa obudde
ne kugamba osobola okwenenyeza bewakola ki bewasobya ne mutadda namwe ebyo kubanga nalabako wano omusango ogumu era ogwefaananyiriza mada case ng'eno so mwami osaagala mwasanguza omuntu oyo omusango ogwo gwali iziti kunakumati mwami yakuba omwesasi omuntu omukolobola emmotoka ye omusango ogwo wagulaba nze nagufolowinga omwami oyo yakwatibwa n'agenda mu kooti era kooti nemuwa obudde n'olukusa olumugamba nti bw'oba osobola okwetondera abantu abo nabo ne mukkaanya oba ne bakusonyiwa ne kooti esobola okuwa obudde ne mwenenyeza ogwo omusango ne gukola ki era omwami oyo namwagalako omutima gwe gwali mwetowaze yawuliriza ekyamugambibwa ne yeetondera famire eyo era nsuubira omusango ogwo gwakola ki musango ne botagwogera bannayuganda bakimanyi gwaggwa lirwoyogera boogera ku musango gwa kanyamunyu oba ontegeera bulungi mbadde saagala ddi ogera eri erinnya liri mu public naye omwami oyo nze ekikolwa kye yakola nakyagala nakisiima kuba olw'ensonga Mr. Kisubi omuntu bw'aba afudde tajja kukola ki tajja kudda oba ogenze nze nsamba henula okujja wano mwogerako oba okusigala nga mwogerako kino nakikola obwa Sseruganda kuba oli ali mukwano gwange nga sisobola kukkiriza mukwano gwange genda mu ngendo etya yadde envumwa kuba bangi banvuma lwaki olemera ku musajja oli si wa famire yo oli tolina b'omuyita lwaki obikola ki obiremerako ne mwenna gye muli Mr. Kisubi ne bwewandibadde nga gwe wali mukwano gwange nga gwe wagenda mu ngenda bweto kino kyenkola nali nja kukikola ne bwe yandibadde Spice Dana nga yali mukwano gwange oba Looja nga yali mukwano gwange nga yagenda mu ngenda bweto kino nali nja kukikola ki nze guno omusango najja nsayininze ebintu bibiri okufa kuba nkimanyi si byangu natalabulamu yadde omwami oyo agamba nze ndi ku musaala kirungi gye wajja famire wagiraba bagamba nze guno omusango gulemerako ndi mukozi kyeneebuuza era waliwo ampika ne mu mwami gwe watuuza wano wamuwulira yagamba nina mpika nebenga omusango guno oba okitegeera kuba wagiraba by the way n'olumbe lwembadde njogerako era lwenjogerako olukyagenda mu maaso kuba enteekateeka nga bw'obimanyi ebintu ebyo bigendamu akasente ate famire wagiraba nafu olumbe olwo baali bansabye tulongere oba bakola okuteesa tulongereko mu maaso katini tusobole okuteekateeka enteekateeka ennungi naye era mu January muno mwennyini nga mwe lugenda okukolebwa naye ng'ennaku z'omwezi 13 wagenda kubaawo okusaba wajja kubaawo okusaba okusabira omugenzi oyo okukyusaamu olw'embeera y'ebyakasente kuba akasente famire ogimanyi wagiraba era waliyo abantu ababadde bannoonya nga bambuuza bayinza kundaba batya otuuka okubagatta ku famire eyo kuba mbadde mbalaba bakubuuza omwami oyo tumufunye tutya essimu ye tugifunye tutya bannoonya mbadde mbalaba bannoonya naye nga bw'omanyi omusango gwe ndimu muganda wange nga nange olaba nsaasira nga bw'ondaba nimbwa namunigina nga bw'ondaba oyagala gamba nti bw'okweka essimu tebakufuna abakwagala essimu bwe ngikweka bayidhawo baako abamu bowugula kuba naawe olaba bakubira mmwe olina kukubira nagamba wali otuddeko mu drone ekukima nja kukukola kino ngenda kukola byonna tolina kyotamanyi naye nze byonna neewaayo bwe kuba kufa kankole ki kanfe so olunaku olwaleero bannayuganda olina enamba gyeyinza okubawa oli eyandyetaaze okubanga ayogerako naawe ayogera nange
n'okunkwatirako mu nteekateeka n'omuconnectinga ku family eyo n'obaako enteekateeka gy'atukwatirako tulabe bwe tumaliriza omukolo guno. Eno essimu yange era kantwala omukisa okuyita ku channel eno gibasomera. Essimu yange eri 0741 07 87 78 eri 0741 07 87 78. Essimu eyo eri mmanya ga Matovu Samuel ano. Era mwenna bannayuganda abali kuba mbadde mbalaba nga munoonya mugyetaaga olaba we muyinza okudduukirira bw'oyita okwo oba onfunye. Era nkusuubiza kuba waliwo omukyala omulabi wa by the way kaneebaze n'abalabi ba programu eno abatagisubwa. Olinako omukyala bamuyita Vivian Uganda. Omukyala oyo omulabi wa programu eno nnyo. Omulala iziti bamuyita Harriet Nantale. N'abalala bonna besijja kumenya kuba bangi. Waliwo abali ebunaayira, waliwo n'abali wano. Bambi nga gwe wandyetaaze okubaako ky'otuyamba n'otudduukirira. Ne bw'oŋŋamba nti gwe oyagala kutwala direct ku family eyo nga nze ng'omuntu nga tonneesize weewaawo byonna mbikoze. Manye abantu bannayuganda bazibu. Bino byonna osobola obbikola naye oli n'atalaba ki ky'okoze. Era oli ajja kulaba agambe nti ono omwana ali mu bizinensi. Bambi eno si bizinensi. Kwa Mr. Kisubi nkoze programu zino okuva mu gw'omukaaga omwana olwo lwe yafa. Singa nali munoonyi wa ssente nga njagala ssente, singa nali wakulya kitegeeza singa nakola ki? Naye nina kyendaba ekitali kituufu singa okikola. Kitegeeza n'omulala bw'anaaba mu mbeera bw'eti tajja kufuna bwenkanya. Naye nze nayimirirawo era ensonga lwaki abalabi ba programu eno buli lwe mundaba. Namwandu munnange naye mulabi wa programu zino. Naye muntu wa social media ebigenda mu maaso abiraba talina kyatalaba. Era namwandu naye aŋŋamba muganda wange nange nzire mu kamera nga gwe bw'oli nga naawe ebikuliko mbiraba. Okutiisibwatiisibwa kw'oyitamu nkulaba. Nange ngende mu mbeera bw'etyo simanyi bulamu bwange nange gye bujja kukola ki. Kuba ate namwandu oyo naye alina famire ye gy'ava, alina abantu be nabo bamubriefinga bamugamba togenda abanaaba bakwetaaza okukulaba essaawa y'olumbe bw'enaaba etuuse kirungi tuli mu nteekateeka bajja kukukola ki kuba munnange abantu bali betuliko si bangu ndowooza era naawe obalaba essimu oziwulira zivuga. Bayitawo ate n'ekirala kankikubuuliremu Mr. Kisubi. Abantu betwogerako bali bo munnange bayinza oba tebalina na buzibu gukuba amasimu. Naye bano abagoberezi baabwe bano ate bo be basinga okulaga nti bo balumwa nnyo era be basinga n'okuteekawo enki. Kuba Spice bw'oba omulabye sesuubira nti Spice asobola okukeera ku makya n'ankubira essimu n'ayogera ku nsonga ezifaanana bwe zityo. Era ye omulaba kyemmanyi. Ne Roja naye era omulaba. Naye ebigambo bye biki? Naye bano bagiwadde omuliro bano be basinga okuleeta obuki. N'ekyokulala nze sirwanyisa kivulu kya Spice Diana kino kankozesa omukisa oyita ku mpewo kuba abawagizi ba Spice Diana munkubira essimu omukazi omukuba olwanyisa Brandi olwanyisa kivulu. Bannange nze sirwanyisa kivulu. Era abawagizi ba Spice Diana kankyogerere ku mukutu guno. Gwe ng'omanyi ng'oyagala Spice Diana ennaku z'omwezi 13 ali Lugogo kukulekete ovo. Gwe ng'omanyi oli mwagazi waani wa Spice ennaku z'omwezi 13 lujjaba lwakutaano ekivulu kye kiriwa Lugogo. Genda omuwagire. Nze n'ensonga gye ndiko eyawukana naki n'ekivulu. Era mu byenjogera sina kyenjogera kirwanyisa ki kuba Spice yadde bino byonna bwe naye ate alina abantu be abamwagala abawagizi be abamugoberera. Nga Spice bw'akola ekivulu ekyo bw'akitwala e Lugogo waliwo abamufunamu
oli omu ku baba muwagira nze Spice Diana lwaki njogera bwenti Bobi yanga yangamba nti yeewuunya omusajja agamba nti Spice mutemu naye nga ku profile picture ye kuliko kifaananyi kya Spice Diana. Ekifaananyi ekyo kiteekayo kati kankubuulire nze ndi musajja Muganda. Abaganda wano mu Buganda tulina olugero olugamba bw'oba onotta ekibe okitega ttaala. Ekibe ekyo bwe kiraba ekitangaala kivaayo ne kyeyoleka kati gwe naawe aba akyagala n'okozesa omukisa ogwo kikola ki? So kati naawe wateekayo kati Bobi yange oba omwami oyo okulaba ekifaananyi singa teyalaba kifaananyi ekyo yali tajja kumpa budde oba nali sijja kumanya naye ndowooza ye ku musango ogwo. Ongambye ekyokwagala Spice Diana kituufu okumwagala mwagala kuba siraba nsonga lwaki simukola ki? Nze kiri guli musango, nze siri Katonda, si nze nsalawo kubanga n'ebiri ebikolwa ebimwogerwako nze saaliwo nga bigenda muki mu maaso. Ontegera bulungi ate era sirina buyinza bumukola ki bumujajinga kuba nze siri Katonda. Katonda yalina obuyinza obwaki obwenkomeredde. Siraba nsonga lwaki mujja muteekako obukyayi. Nze ekyanvaayo mwogerako oba mugamba ekyo ekigambo aveeyo naye awe essuubi abantu bano oba famire abazaala omuki omwana abeeko kyabakola ki kyabagamba. Nze sajja kumulwanyisa. Awo wenyini simbwa kubanga waliwo era oluvuuvuumo nti yadde bino byonna tubyogera nti naye taata oba family nti yasisinkana dda Roger ne Spice waliwo oluvuuvuumo era givuddekawo nagamba nti oba noonye ku simbwa ono tuyinza okuba nga tukola program naye ng'olwedde akimanyi yatuula dda mu meeting newabaawo ekigenda mu maaso kyekigenda mu maaso wano kubanga oluvuuvuumo weeruli. A'udhu billahi minash shaitani rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Nze Haji Kaboggoza omusomi w'edduwa ntereeza ensonga z'amaka ebyenfuna n'endwadde ezitategeerekeka. Haji Kaboggoza omusomi w'edduwa nsiŋŋaanibwa Ekitigoma ku Lwejjinja. Bw'obanga otuuse Ekitigoma mu ttawuni ku siteegi osobola okuba ku nnamba z'essimu ezo z'olaba zitambula. Gwe wenna ali ewala oyinza okuyita ku mukutu gwaffe ogwa WhatsApp ku layini eyo eya MTN obudde bwonna mbeerako. Ddala waliwo okusisinka oluvuuvuumo olwo nga bw'oluwulira nze omanyi ndi musajja mwerufu. Nze ate sikolagana na bulyake, nze sikolagana na nkwe. Ebigambo ebyo nga bw'obiwulira mbiwulira nange mbiwulira mbu naye mbiwulira mu mawulire mbiwulira mu maki. Era waliwo omwami omu yankubira nantegeeza nagamba Mr. Simbwa nkuwulira olajjana okuyita Spice agende alabe abantu abo naye abantu abo sijja kukugamba nti Spice naye baalabibwa. Konze olina akatambi konna k'olina okampeeko nange nnyongere okukakasa ebyogerebwa. Nagamba kituufu weekiri naye ngamba nze sijja kikakasa naye kantwale omukisa ŋŋende noonye omuzeeyi oba famire eno kuba tuli bumu. Taata njogereko naye ye taata ensonga eno ayongera okugyesamba era agamba si biki si bituufu. Naye nze ensonga eno nja kugyogerako bwe nti ne taata nja kukugamba bwe tuba twajja mu mawulire oba mu bantu babeeko kye batuyamba era nga tusaba sayidi eri gye tugamba nti yakola omusango guno. Bw'obanga okimanyi nti abantu bano baakulaba ne mwogerezeganya nze ŋŋamba kyandibadde kya bwerufu n'oyogera amaki amazima kuba amazima kikulu. Kuba nze mu bwongo bwange ne mu ntegeera yange
abantu abo bwe baakulaba nga bwe byogerebwa yadde nze sibikakasa kubeera singa byaliwo nandikugambye nti biki munnanga amazima seppulingi tegeekweka era abantu abo bo tobayita basiru tibwa bajja okulaba nti bo tebalina kye baakozesa kusigaza bujulizi obwo nti baakola ki nti baakulaba munnange eno ensonga si ntono taata oba muzeeyi oba famire bwe kiba kyaliwo nga mmwe temwakiŋŋamba nga mmwe mwakimanya ne musirika mwakola kibi kubanze siraba nsonga lwaki nja kusigala nga ŋŋenda mu maaso n'okulumiriza oba okuyita abantu bali n'okubakyayisa abantu abandisigadde babaagala ng'ate bajja ne babakola ki ne babalaba weewaawo yadde okubalaba tekijjaawo musango kuba obanga omusango kuba olwedde omusango guli muki mu kkooti naye omuntu bw'ajja n'akulaba n'ayogera naawe nsuubira wabaako bye mutuukako oba ontegeera bulungi so nze ŋŋamba muzeeyi bw'obanga wa ekintu ekyo mbu sikikakasa sikikola ki era buli munnayuganda yonna gy'oli kino sikirinaako buki sikirinaako bukakafu mpulira luki naawe owulira lugambo ate era gwe oluvuvuumo olw'owulira nze nduwulira n'olusinga gwe bw'oluwulira kuba nduwulira mbu lulimu n'omuyimbi omu ow'amaanyi omuyimbi oyo w'amaanyi ali mu luvuuvuumo olwo nga bwe lutambula naye nze sijja lukakasa kuba saakola ki saaliwo kubanga ekintu kye wali olwanirira okulaba nga abantu bano bavaayo babeere nga basisinkana famire mu kusisinkana famire wasobola okubaawo entegeeraganya ate ne sayidi eri nayo nja kugisaba eri gye twogerako bwebanga bino ebintu kirungi nze mbikolera mu mawulire mu pabuliiki kuba nze buli kikyamu nkyogera buli munnayuganda era akirabye mu vidiyo zonna zenzize nkola ki siraba nsonga lwaki mwanditudde bwe bibanga bituufu siraba nsonga lwaki mwandigenze ne mubikola mu nkukutu nga nze abavaayo boogerako temumpise kuba nze sijja kutuula era nze nja sigala mpa bannayuganda updates nga bwe zikola ki nga bwe zitambula ate era nze singa naakizuula nti kituufu kyaliwo kino nkisuubiza bannayuganda munsuubire okudda wano bibakola ki obibategeeza saagala muntu ali eyo ayandiyagadde Spice Diana oba manager Roja amukyawe kuba waliyo baamu abadde bagamba Roja ne Spice lwaki temuvaayo ne mugenda ne mwetondera abaki abazadde sandyagadde bantu bakyawe Roja oba Spice bamukyawe ng'ekituufu kye twali tugoba oba kye tuluubirirwa kyakola ki kyatuukibwako seera nze bwe naagenda mu maaso n'okkizuula mbabuulira kino nja kudda wano ne bwe kinaaba kinneetaagisa kwetondera Spice Diana oba manager Roja yadde bo mmwe mundabanga omulabe ti ndi mulabe gye muli mwana ttu siri mulabe kuba nze njagala buli omu afuna obuki obwenkanya nga n'ekkooti bwe zinaakola ogwaki ogwazo n'ekyokulala Roja ne Spice Diana nze muntegeera yange kuba n'amateeka gakikkiriza omuntu bwe weetondera omuntu kyabuntu n'omugamba munnange bino byaliwo naye ensonyiwa ne kkooti esobola obbawo obudde ne bagamba mwogere mukkaanye ebyo bikole ki eggwanga lyeyongereyo tukole ate ebiki kuba ye ensamba amazima yafa yakola ki yagenda yadde yali kyali wange nnyo ne nange nakkiriza yagenda yakola ki talidda oba ontegeera kye ŋŋamba ate Roja ne Spice Diana bakyalina services ze bawa eggwanga balina n'abagoberezi baabwe n'ababeetaaga oba ontegeera bulungi kuba Spice Diana bw'ateeka ekivulu erugogo waliwo omuntu afumba emmere
waliwo omuntu atunda ebyokulya, waliwo omuntu boda wa boda akola. Kitegeeza abantu abo bamukola ki? Bamufunamu. Era n'eggwanga nalyo lyongera okufuna akasente okuva mu ki? Siraba nsonga lwaki bino ebintu bwe